nkwaniriza ku byokuyiga bino ebya introduction to computer oba ICT fundamentals. Ebyokuyiga bino biyamba gwe aludde nga akozesa computer naye nga ine ebintu by'otategeera. Ate naawe atandika obutandisi oba gwe tuyita omupya ku computer, gwe tuyita beginner, naawe bino bibyo. Tugenda kunnyonnyola akawonvu n'akagga ebitundu bya computer, ebika bya computer, by'owulira abavubuka bawoza RAM, bawoza disk, bawoza SSD, bino ebyokuyiga byonna bibyo. Kiwe obudde oyige nange mpola mpola, nzikiriza nti bwe tunaamalirayo ebyokuyiga bino ojja kubanga ofunyeemu. Ate mwe abayizi oba ba student abali mu secondary n'abali mu tertiary institutes, bino bigenda kubayamba. Ate aba senior 4 ninayo ka package kamwe nti bwe tunaamala ebyokuyiga bino ate tugenda kuyita mu question banks eza UNEB n'okwetegereza butya bo installing a WordPress n'okumukozesa okusobola okudevelopinga website. Jukira nti ffe tulina okukola website ku UNEB nga tukozesa WordPress. So olina okufollowinga ebiseera ebisinga okusomoozebwa kw'ensi z'ensiŋŋaano nti ebyokuyiga mbadde mbikola naye nga abantu tebamanyi terminologies ezimu eza computer. Omuntu tamanyi keyboard amapeesa agaliko lino likola ki, lino likola ki, naye nga computer agikozesa agituulako n'atypinga bya typinze n'agenda. Naye nga akantu akatono bwe kamusobako talina bw'akanyonyola ate takategeera. Bino ebyokuyiga bigenda tuyamba okunnyonnyola ebyo byonna mu bungi bwabyo. Awatali kulya biseera ate katukkirire ku computer tutandike n'ekitundu ekisooka ekya introduction. Kankiddemu nti akatabo kano ka buli muntu oba ebyokuyiga bino bya buli muntu awulira nga yeetaaga okumanya kubikwata ku computer. Kituufu oyinza okuba nga computer obadde ogikozesa okukola emirimu egimu emirala naye ng'eriyo obuntu obutonotono bw'otamanyi nga weebuuza ate mpulira boogera RAM ki, mbitegeera ntya, abaana boogera diski, abaana boogera zi motherboard. Oli watuufu wenegattaako ate nga bwe ngenda mu maaso n'okukunnyonnyola ebikwata ku computer. Tugenda kutambula mutendera ku mutendera mpola mpola. Akatabo kano nakakola emyaka mingi egiyise, nakakola 2018. Kituufu okuva 2018 okutuuka we tuli kaakati nzikiriza nti bingi ebikyuse, era y'ensonga lwaki nti bwe mba nsomesa nga nkusa akatabo kano ebisinga mbyongeramu nga ndi mu kunnyonnyola. Kale nno akeetaaze osobola okadownloadinga, link mweri mu description, n'obanga ogoberera nga tuli ku page y'emu. Owatali kulya biseera katugende mu maaso n'ebyokuyiga byaffe. Okusooka twagala tunnyonnyoke ekigambo ekiyitibwa information technology. Ekigambo kino nno information technology kikozesebwa nga oba bakikozesa okunnyonnyola nti ye nkozesa oba the use of electronic equipment, nti enkozesa y'ebyuma eby'amasannyalaze naye ddala okusingira ddala computer, nga balifaalinga nti computer zino bw'oba ng'oli mu kuzisomako oba ng'oli mu kuzikozesa oba mu kutereka mu kugeraageranya ebintu byo by'otadde mu computer oba mu kuweereza information oba obubaka, wakati kati awo tugamba nti ekintu ky'olimu tukiyita information technology oba okozesa technology oba ebyuma bikalimagezi baako emirimu egy'enjawulo gy'okkusa. Era njagala wekanye nti ensi gye tulimu kati ejjudde computers buli wamu, kkiriza oba gaana nti computer ziri buli wamu, ziri ku mirimu gy'okolera, ziri ku masomero, ewaka kati mu maka gaffe tulina ze tuyita smart homes, onyiga bunyizi mapeesa gate ne zigula, kamera za motion detectors, mu masimu gaffe tusiiba ku masimu, ezo zonna ziri mu kiti ekiyitibwa ekya computers. Abakozi ku mirimu bakozesa computers. Abaana ennaku zino baba basoma kati okukola research neka kati
lower secondary system yonna kati abaana balina okukozesa computer okubeera nga bawuliziganya. Computer no zigendera ddala wala ku bintu by'oba oli awo by'otannalowoozaako naye nga essaawa eno buli kintu kati kikozesa computer okulabika nga emirimu gyanguwa. Ebiseera ebisinga oyinza okuba oli ku mulimu okozesa computer noweereza emails, noweereza memos, oba accountants bakozesa computers okulabika nga batrackinga inventory oba payrolls, ne bageneratinga invoices, abasomesa nabo kati bazikozesa okusomesa. Kwegamba njagala kusigira ekifaananyi nti tewali kati wogenda kugenda nga tewaliwo computer. Oyinza okuŋŋamba nti ate ffeno mu bulimi ate twetaaga computer. Kituufu kati okwanalizinga seasons abalimi kati bakozesa computer. Ate ne meteorology department gyeri Entebbe ekozesa computers okutubuulira enteebereza y'obudde nti mu mwezi bwe guti enkuba gyeri mpitirivu, naye nga kisinziira ku kika kye kya computer era nakyo bakikulaba. Ebyo byonna bye nsuubira nti tugenda kubinyonyola mu katabo kano. Eno nyanjula oba gyoyita introduction. Ennaku zino abantu bamala essaawa mpitirivu ku computer nga bazannya emizannyo, bawuliriza ennyimba, bawuliriza radio. Ennaku zino nazo ziri digital kubanga bw'odownloadinga kati apps ezisinga oba ze twandiyise applications osiŋŋaanamu radio ne TV. Bakozesa computer okuwandiika ennyimba, okueditinga videos, okuwandiika obutabo, okusoma, okueditinga ebifaananyi, buli kimu. Era abantu bakkiriza nti mu biseera bye tulimu okubeera ng'omanyi computer kikulu nnyo eri obuwanguzi oba eri success yo. Kubanga ffe we twakuliranga omuntu atamanyi kusoma na kuwandiika abantu bamusekerera. Naye mu biseera bye tulimu ojja kulabika nga asekererwa singa abantu bagamba nti tomanyi computer. Kubanga abantu kati bashuminga nti mulembe gwe tulimu buli muntu amanyi computer. Kiringa kiga nti kiri automatic kati oba weewuunyisa otoga nti tomanyi computer. Sole kati bakwatibwako n'ennaku. So negataako nga nkufuula digital literate oba omuntu amanyi okukozesa computer. Oyinza okuba nga obadde ogikozesa mu bintu ebimu naye nga n'ebimu tobitegeera. Owulira abaana boogera olulimi lw'otategeera. Negataako nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyola computer, kunnyonnyola ebitundu bya computer ebyo na keyboard biki byonna tugenda binyonnyola mu by'okwiga bino ebya introduction to computers oba ICT fundamentals mpaka okuva ku beginner okutuuka ku advanced. Mu bumpimpi katulabe ku computer kyeki. Mu lufuutifuuti oba mu luzungu mu bigambo bye nasobola okugattagatta ebiyinza okukifuula ekyangungu nti computer is an intelligent artificial electronic device which inputs, stores, processes and output data or information. Okukimenyaamenya nti computer kye kintu ekikozesebwa nga kyamasannyalaze naye nga tekisobola kwerowooleza ku bwakyo kituyita artificial intelligence, naye nga kisobola okuyingiza ne kitereka ate ne kikyusakyusa era ne kifulumya kitwandiyise information obubaka oba data. Njagala kunnyonnyola katono artificial intelligence. Enjawulo eri wakati wa artificial intelligence ne natural intelligence nti natural intelligence ye ability y'ekintu kyonna okwerowooleza nga tebakiwadde command. So ekintu kyonna okwerowooleza nga tebakiwadde command ekyo bakiyita natural intelligent. Artificial intelligence teri kintu kiba kisobola okukola ebintu ebiri complicated naye tekisobola kwerowooleza. Computer teyinza gamba nti nkulaba otudde ku computer awo kankukubireyo oluyimba. Kyekimu n'essimu yo. Essimu teyinza kukuplayingira video ya YouTube n'ebikula YouTube neplayinga video nga gwe togigambye. So yes ngeze esobola giplayinga naye tesobola giplayinga nga togigambye. So ekyo kye bayita artificial intelligence. So ekintu kyonna nga kiri kwesa amasannyalaze kisobola okuyingiza information, kisobola okugiprocess nga kisobola n'okugifulumya mu bumpimpi ekyo kiyita computer. So nga tumaliriza kaseri kaffe kana aka introduction to computer
bwe mbadde nnyonnyola computer ngambye nti nno nti computer ebeera etereka data ate nefulumya data oba information. Njaga kunnyonnyola wakati wa data ne information. Data mu luzungu bakiyita a collection of unprocessed items which may include text, numbers, images, audio and video. Nti mu lulimi lwaffe olwa computer singa omuntu agamba nti annyonnyola data, njagala tusooke twawule ku data w'essimu ne data gwendi mu kunnyonnyola kati. Mu computer tugamba nti singa nkuŋŋaanya nkuba akafaananyi mu ssimu yo oba singa nkuŋŋaanya ekisero kankuwa ekyokulabirako ekyangu nensuulamu ebikopo, nensuulamu empale, nensuulamu enkofiira, nensuulamu engatto, nensuulamu n'amasowaani. Mu lukompyuta ekyo ekisero kyaffe ebikirimu byonna tubiyita data olw'ensonga si biteeketeeke, tebiri organized. So nga ate information ndowooza kati okitegedde. Information by'ebintu ebiri organized ng'omuntu bw'abirabako abitegeera butegeezi. Information conveys meaning and is useful to people. For example, computer processes several items to print information in the form of cash register receipts. Nti ekyokulabirako computer esobola okuorganizinga ogenda ku supermarket n'ogula omugaati n'ogula keke n'ogula biki bwe babyorganizinga bulungi ne bakuwa ka receipt nga kaliko information doza ntegerekese bulungi. So tusingane mu byokuyiga ate ebiddako nga tweyongera okulaba ku bikaaki ebya computer. Weebale nnyo teweerabya nti ensonga enkulu ey'ebyokuyiga bino gwe okutegeera obulungi IT ate nga nzikiriza nti bwe tunaba tugoberaganye ojja kutegeera bulungi IT. Teweerabira gabanako n'omulala ate naye asobole okuyiga. Tusisinkana ate mu byokuyiga ebiddako.